nga tonnaba kuteeka bizinesi yonna mu kifo kyonna weebuuza ebibuuzo bisatu bw'oba toyinawo ansa sente zo zizze mu nsawo totukaabirira ebya ekisooka abantu bendi mu kuteerawo bizinesi balina obusobozi obugulira ku bbeeyi gye ŋŋenda okutunda ability to access my services bagirina ekyo ekibuuzo bw'oba olinawo question mark nga 3 nga tolinawo ansa sente zo sooka ozizze mu nsawo ekibuuzo ekyokubiri ebizinesi gye ndi mu kuteeka mu kifo A oba B waliwo endala ezigifaanana oba ezaali zibeddewo ne zikola bulungi ekyo ekibuuzo bw'oba tolina ansa yaakyo sente zo sooka ozizze mu nsawo ekibuuzo ekyokusatu bizinesi gye ndi mu kuleeta mu kifo A oba B erina obusobozi obubeerawo nga terina kutaataaganyizibwa bagiriraanye ebyo ebibuuzo bisatu bw'oba tolina ansa yaabyo sente zo sooka obeere waakajanja gye ziri ogira oziyiwako ettaka kwe kukeera ku makya n'okwata omudaala gwa mugulu mumpi n'oguliraanya omudaala gw'ennyama y'ente tubire bamazima either aba mugulu mumpi bagenda ku dizaatinga ennyama oba ab'ennyama bagenda ku dizaatinga mugulu mumpi kuliko ateekwa okufiira mu firimu eyo nze nabalabanga mu kiyinde waffe emiti yange naye kati Ibra ojjukira gye twatandikira abantu baffe banono tubatambuzza tubatuusiza kati ku levo ekkiriza nti ebyenfuna gabeera makubo si nteebereza ya budde bino tebiriiko mbu oba enaatonya ate nno mmwe ŋŋenda kunyiiga mbasabule si leero ŋŋenda kunyiiga mbasabule gwe bw'obanga omanyi nti ogenda kukwata sente zo zisige mu kintu naye nga 100% odipendingidde ku ssaala nkusabira zife nkimaze sigenda kiddamu sente z'abantu zibamenya okukola ne zibamenya okutereka oli n'azirinyira olugendo n'ava egiini n'ava ekyakabuswembwa najjamu ekyakakoola nga zisiga biri mu Uganda biri wano kati azze kusiga sente naye tayinaako kintu na kimu kyonna mu kitundu mwagenda ogiteeka Ibra abantu bakusobera omuntu akwata omusimbye millions and millions of money najja n'akuwa anti nze kati njogera bino kubanga bayita wange oli yajja naŋŋamba mbu njagala kuzimba nnyumba z'abapangisa ne mubuuza oyagala zizimbawa naŋŋa kikyusa kiri wampozi Idris Luweero eyo si aba fresh kid eyo yes kakati olaba fresh kid baavaayo bajje okutta miliyoni 2 oba 3 sigambyeko nti tozimbayo nyumba z'abapangisa but kyetwayogeddeko ekya risk ne return on investment gw'oli olina obukakafu nti emiliyoni 2 zino gy'oziteeredde because I'm telling you singa nteekamu 2 naye nga payback period ya myaka 3 sente ziba tezikoze makulu tuyanidde bwereere zibeera zikumenyedde entuyo zo ziba zivaamu omunnyo yes so njagala tubeere baamazima ebibuuzo ebyo ebisatu bye njogeddeko bw'oba oyagala kuteeka dry cleaner mu kifo bw'oba tosobodde kukola market research funayoko omuntu omulala kigasa kyo okuinvestinga 10 n'okifiirwa kyonna ng'ate nsobola okuteekamu emu oba emu ekitundu oba 2 omuntu n'ambuulira kuba nze nja kukubulira Ibra mazima nti bw'oba oyagala kukola bizinensi ng'ozze ku Nasa Road tossaawo restaurant ey'emmere ey'emitwalo 2 tokikola nkiddamu bw'oba mu nteekateeka zo mulimu okukola restaurant ey'emmere ya mitwalo egyo ng'oyagala gireeta ku Nasa Road totawaana tomenyeka tomala biseera teri agenda mbu juice wa kanaana maama juice kikakyoyo kati bano ba business people bategeera sente I applaud them bategeera sente nti omuntu ajja ne botto ye ya juice mu baaga nze mulina bamusibirira emigaati nga bagisiizeemu odi wakati abantu bali emigaati gibeera mu prestige oli ateekamu odi wakati mu migaati najja ne kyayiwe mukaana mugamba olunaku lulamba ali ku ŋŋano n'odi bwagwate entungo bwagigatta naki n'eŋŋano kati ekyo kiba ki kambagambe kino Ibra abapangisa dabayo abapangisa abali ku Nasa ebizibu ebingi bye balina tebasobola kwongerako ate kubeera stressed na mmere yo ya bbeeyi
ekyo tekiriiko ku bye balina. Kabagumire stress y'ebizimbe. Kabagumire stress y'amasannyalaze okubanga gabuukabuuka. N'ebizimbe. Ne bannannyini bizimbe obbasuzanga kutebuuke. Ne KCCA. Ne KCCA. Ne tebagenda gattako kizibu.